Beyond the newsroom, where untold story is revealed. Mwami Museveni ebyakulwanya bizemu atera weteketeke obuliyewo zibanna Uganda entebe yaabwe. Bigambo bya mubaka kyayogedde bigambo ebyo byonna nno ngenda banga mbikuwa. Hajjat Namyalo ono nno nga yakulira obuliyewo Office of National Chairman era nga yemu noonyi w'akaluluka Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 ne noti 744 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo. Mwebale kutuwagira. Thank you. Omukulu Museveni ow'okuntikko agenze maaso n'okubanga ayongera okweweebuula bamututte ntyaji ludda wajja abadde biki byayogedde oba oliawo bingi naye ate nga byennyamiza ebitasuubirwa nti bisobola okuva mu mukulembeze yenna. Awo wennyini omubaka amanyikiddwa bulungi nga Nakimuli Helen aliko obubaka bwagenze maaso n'okutuwa. Innocent Gusulu atoli mwavu mutwego gwe mwavu asomesezza busomesa ku luno. Bibadde bitya bigenze bitya ate bwe bityo nadduse mu studio nga bamutaddeko akazito. Yenze deni abatuusako ensonga semasonga omukutu semakutu BTN Media Beyond the newsroom wetusinzirira ogenda maaso n'okubanga tukuwa amawulire agonno gosaanya okubanga otegeera n'omanya biki ebigenda maaso n'okubeera nga ate bitambula mu ggwanga lyattu Uganda. Nzikiriza nkusabe n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu vidiyo eno ogimpere like bw'egiwa like ejja kudduka misinde mingi nnyo etuuke ku buli ssekinnoomu ate era mu ngeri emu njagala ogenda maaso n'okubanga nkusaba gwe agenda maaso n'okubanga ondaba osobola okubeera nga bwe gubanga gwe mulundi gwo ogusoosera nga tonnaba kutwegattako mu butongole subscribe nga kona mukagambawo subscribe then bw'omala okone waggulu mu kade kaje mu personalize okateeke mu all osobola okufuna notification ku mboozi zonna ze tugenda maaso n'okubanga tokuteerayo ku mukutu guno ogwa BTN Media Beyond the newsroom ensonga semasonga oba oliawo wezituukira ne tuzisoosootula. Njagala owulirize akatambi kano n'obwekkaanya ate era n'obwombeefu obw'ekika ekyawaggulu. Wuliriza. Ekigambo kyesisobola na kuyisa mu kamwa nga ndi wano. Omukyala ali mu woofiisi enkulu ennyo nnyini ddala era nga ye agamba atembeeta nnyo enjiri y'omukulembeze nga bwe balina okumwezzaako. Omukulembeze akulemberedde emyaka 40 era nga ye agamba nti wali okubeera nga atembeeta enjiri eyo Bannayuganda abantu ba Buganda bannakampala bagende maaso n'okuddamu okumwagala kw'ossa Uganda yonna otwalizza awamu. Abategeezezza nti ye ng'omutembeesi w'enjiri ya no to protest vote era nammwe abamugamba nti nno simanyanga bikoze bitemalayo n'ebigambo ebirala bingi oba oliawo imbu ebimwogerwako. Abategeezezza si mmwe mwamutwalo kyalira ensiko mpaawo n'omu ku mwenna amanyi buti oba oliawo bwafaanana ebuzibawe. Era mu bigambo ebyo byagenda maaso n'okukozesa ataddemu n'ekigambo ky'okubeera nga abavuma ekigambo ekibeera nti ekikwata ku bannyaffe. Kale kyamazima amatuufu edda twayegomba nga abakyala bano abakulu era nga tubawa nnyo ekitiibwa nga buli w'omusango ogamba eradde maama eradde senga oli otya anti naye nga takuzaala. Ne kakati kino kigenze mu maaso n'okubeera nga kyeyoleka nti amazima amatuufu kati obwongo n'okutegeera kwava ku bakulu naye kwasigala ku muntu omu as an individual. Bw'abanga omuntu omukulu ali mu capacity egenda maaso n'okubeera nga atembeeta enjiri y'omukulembeze w'eggwanga ng'avayo mu public n'afulumya information yeringa bweti kati siraba mugaso lwaki bakwata abaana nti bawemudde nti bavumye ne babatwala eruzira ne babasiba. Lwaki bakwata abaana nga bamadubala baani baneeno ne babakwata nti computer misuse and so on ne babagamba nti baspreading oba oliawo information eri valuga
lwaki ng'omuntu omukulu ngono ali waneeno kaakati omwana omuto ali yatudde ku TV alaba ali yalinda Hajjat Namyalo ayogedde ki biki bineno byawuliriza ng'omuntu omukulu ali imagine omuntu omukulu ali mutuwemula kale just look at it mu mbeera eyo bwetyo ono Hajjat Namyalo wammwe omutuufu muwulirize wano. His Excellency Kakta Museveni jeje abazi kumaika timugenda kuyombaga nopo nete wali kyakola yasimye n'agamba nti kati ngeje tuli nti ki maife ni waffe tusaddaka abantu nga mu nupu n'agamba nti no nasima tukole ki tugabe ente n'agamba nti bannange gatugoberera ekikolwa kyaffe ekya Nabbi Ibrahim alayhi salam yagenda n'atwala nga Katonda we yamusaba. Naye abantu abamu beesonyiwa eddiini z'abannaabwe kuba kiki ekituufu bazivumaganya. Nze bwe ndaba Hajjat omulamba afaanana bw'ati nga Hajjat Namyalo kale kindeetera okwevuma ne ŋŋamba oba abayisiraamu bonna bafaanana bwe bati. Kyokka ate neenzijukira nti ate ninayo mukwano gwange Hadija omukyalo omukkakkamu eyeeyisa obulungi ennyo nnyini ddala. Nayo kyali wange Rema eyeeyisa obulungi nga mu butuufu obeera nayo owulira emirembe atasobola yadde kwogera kintu oba oliawo kyesittaza na muntu. Ne imagine Hajjat Namyalo omulamba avuddeyo n'abategeeza embufe tetusaddaaka abantu musaayi gw'abantu nga abanuupu bwe bakola. If I'm to ask Madam Namyalo tusiweeyo abantu omu babiri basatu nuupu be yatta n'abanuupu bayimirire ku layini emu nabo bakuwa abantu abasukka mu 5,000 be mwatta eruwero nga n'obuwanga bwakabujjayo waneeno mu 2,000 wanene lw'amata wali eri ebukomero wonna wabeerangawo bibanyinga biriko buwanga bw'abantu abaafa nga baafiira ki gavumenti eno ng'ejja mu buyinza abantu bayitirivu baafa to take that aside. Hajjat Namyalo njagala okukujjukiza nti waneeno mu Uganda waliwo abantu ababuziddwawo nga ne kati tebalabikanga nga tonnabayita baneeno bassi tusooke tunuuliremu Barita Nabukenya baafa batya Richard sente za Franka sente za yafa atya kaakati ani atta abaana b'abantu kale kati tukyebuuza azintu askina ngembibuuza mmwe just a little bit to inform Hajjat Namyalo nti oluusi bambi bw'owagira ennyo owagira bulungi naye at least tubeemu ne common sense n'ebigambo ebituufu bye tulina okubeera nga twogera mu bantu. Nabasa bwe yavaayo n'akola statement n'agamba abaana nti Museveni mutemu bakwata Nabbosa ne bamusiba ne bamuteeka mu kkomera because of that single statement. Naye ono Hajjat Namyalo akugambye mbufe tetusaddaaka bantu nga bali bwe basaddaaka nga bwe basaddaaka ani basinga abantu abasoba mu Kanaana abaafiira mu lutalo olwo nga n'obuwanga bwabwe bwaliwo ku makubo mpaka mu 2,000 wano nga weebuli wali eri erw'amata n'ebukomero nga ne wali eri ekapeeka bwaliwo wali eri ebyo ebibuuzo bwe bityo. Hajjat wagenza okwogera ebigambo bino ng'obirowoozezzaako waneeno musajja wammwe bwe yalumba obwalw'enzululu n'abakuba amasasi ne babatta okufaako obufi obuwanga bwabwe yali nuupu ye yabalumba n'ebatta embooka eyanyooka waneeno ku lw'ebugerere ne bakuba abantu abamu ne balugulamu n'obulamu NUPA yaliwo ye abaffe 22 Zalimeko 21 November bakuba wano abantu nga mumaze okukwata Kyagulanyi ne mubakuba abantu abawererako ddala almost number katetuuke ne mu 1,000. A number of people who lost their lives was NUPA bebaali engaged muku tabantu abo oba. So ebintu ebimu oluusi bambi biswaza newankubadde abantu nga babikola kyokka n'abyogera ku lunaku olulungi olutukuvu Idi kiswaza. Anyway bw'atyo era bwe yavaayoko previously n'akola eno clip ng'ayita eyo Nakawa n'agamba laba Ssenyonyi byali mu bakolera aba opposition. Wuliriza. Embeera yene wa Ssenyonyi we wano asubira Museveni agenda kujja agogola omwala ogolerera kale laba omwala mwalonda opposition
balonda opposition wano wetuli mumulise mumukutambuza bulungi mwobonawonawo bakeri bano basibira Museveni agenda kujja agogola omwala guno nga balonda Ssenyonyi emupiwa abyeri afuna bukadde 45 motoka z'amaanyi amale avumirire Museveni kati Museveni agenda okujja alongoosa omwala guno oba Ssenyonyi alina okukotinakina ne LX5 n'abalala paka ku mitendera egya wansi okulaba nti kibalongo mwalonda Nuupu kyenva mulaba ebyala biriwo ebisenga mwalonda Museveni byandibadde tebabikola dda mwalonda Nuupu wano galonda agakulembeze agafu waalaikum salaamu warahmatullahi wabarakatuh kale wamma Namyalo swaza kale era singa neddira kyoweddira sandifunye na kinyegenyege yadde kutuuma mwana wange Namyalo ate ku lulwo ekyamazima mpulira seegomba na Buyisiraamu kubwegattako newankubadde nga sirina tabbu ku bwo oba oliawo obuzibu ku Bayisiraamu ate era nkikubiriza nnyo abantu weewalanga nnyo okuba n'obuzibu ku nzikirizeemu wabula bwe wabanga waakoze ekintu ekitali kya bulijjo oba kyotakkiriziganya nakyo ekyo nno ky'oba ovumirira okusinga okuvumirira oba oliawo enzikiriza y'omuntu gyakkiririzaamu oba eggwanga lye kakati Hajjat Namyalo ku bikolwa bye oba oliawo n'ebigambo bye byayogera y'omu ku bantu oba oliawo benteeka wali eri ningamba gwosaana kubeera mu ka dustbin oba tolina kuba mu layini y'abantu gye balina okubaamu nga ggwe omuntu omukulu wandibadde onnyonnyola era omubaka kiki kyalina okukola owa parliament then n'ekirala nabagambako previously nti President Museveni yali ayite nansa naawo abantu ne bamugamba bane muzeeyi wana amasannyalaze gavaako simanya bbanga ki nga tetulina n'abagamba obuzibu mwalonda Nuupu yakizeemu waneeno nga bali mu kugira waneeno basummarizing omwaka gwokuna ogwa parliament eye-11 n'abategeeza ab'Nakaseke mwakola bubi okulonda akasajja kalutamaguzi ab'Emityana mwakola bubi akasajja ako kazzaakaako temuddamu kuweereza busajja bwe butyo ekiraga nti ka pressure akakola ki abeera akawulidde ne kati bw'otunuulira Hajjat Namyalo ffe bwe twebuuza ebintu ng'ebyo kituufu otulaze emyala naye emyala egyo ssente ezo we bazalocatinga zikola ekyo ekituufu oba bazirya Ssenyonyi ebbanga lyamaze nga ali mu kuexposinga bali b'enguzi bameka be mukutteko okujjako okweyongera okuzirya n'okuleeta amateeka gatulugunya bannansi ebyo nabyo bitunulemuko nga tonnabagamba bannakawa abantu b'Nakawa nti mwalonda bubi ne mulonda opposition and so on ebintu bwe bityo tubirowoozengako. Let's look into different dimensions and kati kabaka yatugambye mulowooze nnyo oluusi nga temunnaba kwogera ku ebyo ebiyinza ova mu ebyo ebiba byogeddwa newankubalithawe kabaka yatwaliddwa ebweru w'eggwanga addemu okuba nga yeekebejjezebwa asobole okubeera nga oba oliawo awonera ddala so Hajjat Namyalo I think tumulekere awo tetumuwa masannyalaze gaffe anyway bwetuba tweyongedeyoko omukyala amanyikiddwa nga Helen bwati bwategeezezza Nakimuli kala okutegeeza mwami Museveni nti ebyamulwanya byaddamu dda alabika abadde yeebasaazukuko ebyaddamu dda ekisooka kye yali badde ayogerako obubbi obufumbekedde eggwanga lyaffe lino corruption ekitulemesezza naffe okugaggawala nange naalibadde mukyala mugagga naye corruption obubbi bungi ekyokubiri envuba embi abantu bewasindika ku nnyanja be bali mu nvuba embi be bamazeemu ebyennyanja ennyanja twasigadde kugiwugiramu buwugizi ekyokusatu alekeraawo oba alagire mutabani we n'abantu be balekeraawo okukwata abantu balekeraawo okukuba n'okutokyaringa abantu psychologically mentally ne physically balekeraawo okulwanyisa eddembe ly'obuntu bo bennyini lye bakkiriza libeerewo mu ggwanga eddembe ly'obuntu eddembe lyaffe lye tulina okweyagaliramu lituweebwa omutonzi newankubadde nga amateeka gajja ne gali limiting oba oliawo n'abalala ne bagenda mu maaso n'okubeera nga balisaanyawo ne batuuka ne ku ssa erigamba nti twabawa obulamu twabawa eddembe twaleeta eddembe twabawa obulamu mu mbeera eyeefaananyirizaako bwetyo bw'oluwuliranga ebigambo ebyefaananyiriza bwe bityo kitegeeza nti oba oliawo ate ebeera mbeera y'akazigizigi naye omukka
gye gweyongera mu kiyungu tegugaana kufumba akadde katuuka ne gukka ate era Ssaabasajja mu kumaliriza bwe yabadde atuwa obubaka bwa Idi yatugambye nti nabyo bijja kuggwa kijja kuggwa munnange n'olw'ensonga eyo mube bagumiikiriza ate mube bagumu n'okukola ebyo ebibagattako ebigambo bya Helen sigenda submittingako kinene wabula nzikiriza nkuwe ku bigambo by'omukyalo ono owulirize ne Nup era yajja nga mwana wa NRM lwakuba nti yatuuka neyewaggula yatuuka neyewaggula goge mazima olita kulimba nti Nup yali si mwana we NRM okumanya nti yali mwana we NRM Rubongoya yasomera ku scholarship ya State House Museveni yali ate nga ye secretary general wa Nup kamaleyo kamaleyo abantu ne president yali wa dipicha badaka mboli nampo ogambye nti oli mukazi wa mazima leka tugogere fege gatusa kale gogere bibiina tulabe bakukyayira mazima kubagamba mazima Nup tejjangako kulwanyisa President Museveni kumujjako eyali eze kulwanyisa President Museveni kumujjako yali Besigye FDC eyasooka naye bano bakozi ba nsimbi Nup yali mwana wa NRM yatuuka ne yeewaggula lwaki yayeewaggula Nup tejjangako kujjako gavumenti kubanga okumanya yali mwana wa NRM ne Secretary General yaweererwa ku nsimbi wa musolo ku nsimbi ya gavumenti n'olw'ensonga eyo Nup kyali kiwaye kyava ku NRM ogenda maaso kibenga kivuganya ate NRM era ekibiina ekyali kizze okuleeta enkyukakyuka ekyali kyagala okujjako NRM ye FDC eyasooka nga FDC eleetebwani FDC ng'ekyokuleetebwa omusajja amanyikiddwa nga Dr. Kanokiza Besigye. Who is Dr. Kanokiza Besigye? Dr. Kanokiza Besigye wamala okusoma n'agenda waneeno is it Kenya? TZ. Bwe yakomawo agenda mu nsiko okusinkana Museveni. Lwaki oyinza okulowoozesa omuntu nti omuntu eyajjanjaba omuntu aleme kufa mu lutalo n'amubeererawo ebbanga lyonna ne bakuba emmundu okutuuka we bakwata obuyinza paka kaseera we baafuna obutakkaanya oli n'avaayo amuvuganye n'ogamba nti ono bwe baazirwana n'amujjanjaba n'amuwonyako okufa nti tamwagala ng'ate ogamba nti ono gwe yatwalako obutwazi ku ssomero nti amwagala nnyo okusinga oli eyamujjanjabanga n'amutaasa n'okuba ng'afa. Kakati ebyo byonna tubyebuuze bw'abanga oli asobola okujja na overturning asobola okuba nga avuganya kakati lwaki ono gwe yaweerera abatagenda maaso n'okubeera nga amukyusa kati ye ndowooza ne ideology eba y'abantu be basobola obuzaabuza nga bato mu ndowooza ne mu kumanya si mu myaka kubanga age is just a number but knowledge it's a gift omagezi kirabo ekikuweebwa Katonda okubeera nga otegeera kyovula ku mulembe guno abantu gye bakomye okudduka Katonda gye bakomye okubeera nga osanga abantu abakulu naye nga tebategeera abantu abakulu bangi abalina emyaka emingi naye ng'entegeera yaabwe n'amagezi gaabwe mu nkola y'ebintu ebimu nga byakyana kito kyovula bw'ojjasanga omusajja omukulu bamuwa obwa minisita omusange ng'ali mu kunyiga squeeze really omusange ng'akuwemula nga Namyalo bw'atukola era ng'ogamba nti neegomba omwana wange akula akufaanane neva ekyo tekisoboka so mu byonna NRM Nup esobola oba NRM naye Nup esobola okuba nga si yaayo ekiditamininga ki byebikolwa ebikolebwa. Why is it that the government and people in the government feels like Nup is a threat to them? Why would you plant cameras all over NUP? Why would you plant cameras all over Robert Kyagulanyi Ssentamu's home in Magere and One Love Beach Busabala? Then to leave that aside, why do you deny him access to the people? Because buli wakola enkuŋŋaana bamugoba ne bakola batya. So kati mumuleka nnyikire mu bantu asobole okunnyikiza enjiri yammwe eya NRM. I think it could be better singa muba mumulese nammwe project yammwe ate era n'ekya yabagamba bwe mubanga byebyo bye mwogera mukkiriza akozese bulungi ssente zammwe. Tebalina that capacity
Ubongo ogamba nti opposition oba nupu mboze kuwangula Uganda. Deka kubeera ng'ebyobufuzi bya Uganda obibalira ku Buganda. Nti omuntu nti omuganda yenna awagira NRM musiru. Oyagala bwa president bwa Uganda bwonna. Oyagala omunyankole, oyagala mu northern, oyagala mu eastern, oyagala buli muntu omwagala. Your statement ekulaga nti oyina ekikyo kyokola ki kyoyisa. Njagala mbabuulire mulimbye bannayuganda mu opposition mmwe. Mugirimbye okuginunula naye nga mununula nsawo zammwe, mununula mbuto zammwe. Mununula nsawo zammwe, mumunula mbuto zammwe. That's why mwayagala nnyo abasajja bampuuga. N'abeefaananyirizako bwe batyo bemuwe miliyoni 5 ne basirika. Naye abasajja babalemye compromising nga babafuukidde akayinja mu ngatto. Lwaki Bobi Wine bwe yagenda Iteso previously like 2 weeks back n'abawente ne bakola ne memorandum of understanding nti bwe tukwata entebe tugenda baddiza eryammwe. Waiseewo wiiki egi government eno ne President Museveni ba allocating billions 884 ne baza allocating zigende basasule ba compensating abantu abo ebintu byabwe byagenda maaso n'okubeera nga byonoonebwa nti balwanyisa koni. Lwaki eyo nuupu eri mu kulya obuli akasente ebatadde ku nninga. Anyway, tubaagala nnyo era tubaagaliza bisinga. Wamanzikiriza soke nkuwe ku innocent tegusulwa toli mwavu mutwego gwe mwavu. Kasajja kano kagezi wuliriza ebigambo bino. Innocent tegusulwa. Yes sir. Obusobozi bw'ebibiina by'opposition okolera awamu mu kalulu ke tugendamu. Muntu yena yalisubide mwenga NUP kibiina ekisinga obunene ku opposition kati mwe mwandibadde bamukulembera ekintu kino nibala bamusirise temuvaayo ki bannayuganda bakiriza neyanza mwami Nyobi neyanziza one kyembadde ndowooza nti akaseera katuuse ffe bannabyabufuzi tubeere ku bye tukola ne omuntu wa bulijjo asitukiremu agende kufoora okusobola okujja ku mwami Museveni. Akalulu ka DP embalala kandaze ekintu kimu nti kabaddemu ka DP nenga kali NRM versus NRM. Kyalwatu nti mwami Mao musajja wa NRM. Kyalwatu nti mwami Mao aina n'ekibiina kye enkolagana empandiike n'NRM. N'ekyo nja kifunza nti we NRM bayina enkolagana empandiike. Kuba mupiira tosobola gamba nti asendezanya ne Maniyu nti ate Maniyu mutwazike ku golikipa onane. Tekisoboka na busobosi. N'olwekyo Mwani Mutenyo ayabadde kalabalaba bw'akalulu ako yagambye nti nammwe mutulimba mutuwaayiriza nennemwe mwazijje kw'omu mukyalo w'amaanyi ennyo mu NRM nammwe Ssemabala yabawadde ssente nga Mutenyo bw'agamba nga buli omwalumiriza munne kituufu bazituwadde naye namwe bazibawadde nennemwe bazibawadde manya abasajja twaganza mu kalulu ako nga tumanya agenda okawangula ye Mao. Ebyo nno bwe bityo bwe biri banywanyi munzikirize mbatere wano ne mulowooze ku bintu bingi oba oliawo. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yavayo n'abagamba emboozi za Maniyu Arsenal Maniyu ani yakwanya ani z'abafala mulowoozeeko ne ku ebyo ebigatta ku ggwanga bangi nno ne banyiiga abawagizi ba ttiimu ezo naye ng'amakulu gaakyo gategeeza nti obudde bwe tuwennya ebintu biri eri tubusaleko tuweeko ne ku bintu ebitugattako ate era ebigatwala eggwanga mu maaso tubiwe nabyo ku budde oba oliawo obuwera okusinga okubumalira mu nsonga nga ziri wamma kaneeno kalowoozo gw'omukyala ng'oli mu maka g'omusajja yonna ng'otudde njagala bino obiwulirize era obitwale nti omusajja oyo gw'oli kayinza oba takufaako era ng'omusiguzi akola kinene nnyo ng'era olaba yasinga naye njagala okutegeeza ebigambo bino wammanga akwagala oli awo wooli the moment omusajja ono wanaavairayo n'akugoba oli tajja kutwala oba weefaananyirizaako
ate akagero akali mu luyimba lwa mukyala Mugerwa eyatta bbaawe n'agamba nti kaŋŋende n'omusiguze nti oli namusse mumaze ffe wamma katweyagale n'agamba nti olaba atotta gw'olinamu abaana kati ate olwonze naye n'addukira awo sabayimbi nga babasudde baalinga bayimbi balungi era baatuyigirizanga ebintu bingi kirowoozeeko naye era okimanye nti yenna akusigula akwagala oli awo wooli mubeere bulungi mbagaliza bye munjagaliza tusinkane nga Mukama akkiriza ateera. Beyond the newsroom, where untold story is revealed.